Omanyi, like birds of the same feathers always walk together, move together, chill together, vibe together, and relax together. Yes, always sit together, and they always vibe together. Welcome on the show. My name is Ntambi Jimso, and number rich boy Maxodi Jr. Thanks for watching and following. If you're new here, please kindly go subscribe on our channel. Let's keep in touch, follow each other step by step, time after time, and yes, we shall give you information after information if you're following us here on Uganda Mukamol. Welcome on the show. Yes, Mkugamanti Echintu Chimu. We're going to talk about lots of things. So no recho ngenda kusaba Echintu Chimu ngenda mu maso. Now kumanti o subscribing and then sobolo kumanti utambula fena mu maso. Tugenda mchala mukuru amanchidwa nga Evelyn Namulondo mukwano gwa Rema namakulu ba Rehema namakula agenda mu maso nokubanti abikola abituukako nga mukwano gwe amanyikidwa nga Rema kyeyakola Rema namakula mukwano gwa amanyikidwa nga Evelyn Namulondo naye agenze mu maso nokubanti akituukako. Respect is still. Big up on yourself, whoever listening and following us. Yes, I respect you so much. Whoever want to tukiririza still, big up on yourself. If you're new, if you just come, if you just subscribe on this channel, please respect is still. Nkwagala nyo muganda wange webale kubanti ochinkolera no kubanti ochekolera no kubanti ochitukolera ne tusobola kubanti tutambula fenna mpola webale ona Uganda kuchapa ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga olonno webale kubanti obitukako amakula Uganda ekula je twagala Uganda edema bekate tujagala nzikiriza nsobola kuva mu parapasa ne wolokoso nsobola kubanti mbekutusa kolono nsobola kubanti obifuna nawo bitambuze bachali basobola kubanti bagafuna eyabatana bakubanti bagafuna. Waliwo omuchala yagenda mu maaso nokubanti afuuka mukwano gwa Rema namakulu. Omukyalo ono azanya binna Uganda bwe afukira omukyalo mukwano gwa Rema yali yakamala okudapingibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Kenzo Musuuza. Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti akwana Evelyn Namulondo n'amuyitamu era nga Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti agulira Evelyn Namulondo emmotoka ye eyasooka ekika kya Spasio mpola. However much relationship yasobola obutakola fedinga mpola negenda mu maaso n'okuba nti egaana okukola onono omukwano. Yes, ndejyani nti ali mu shadow y'abayimbi ne entertainment circle yasobola okuba nti abefriendinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema namakula. Yatandika okuba nti ayigiriza Rema emize emikyamu gy'omanyi n'okuba nti alipotinga emize gya Kenzo obaoliawo egitasaana. Kenzo yagenda mu maaso n'okugamba Rema nti nedda oyo mukwano gwange Namulondo gw'owesibako twalina ebyaffe omuntu oyo agenda kuvuga speed era nga ebintu bijja kumaliriza nga si birungi. Rema teyasobola kuba nti awuliriza, yasobola kuba nti agenda ne Namulondo era nga Namulondo yasobola okuba nti ayigiriza Rema emize gy'obwenzi according to his information nkitaddeko sikikakasa naye bwe bagamba nti yasobola okuba nti ayigiriza Rema embeera z'obutali bugumiikiza, embeera z'obwenzi n'okumuteekamu ebigambo ebitali bituufu. Yoga Rema nga amaze okuba nti afuna side gyalowooza nti yentuufu era yasobola okuba nti asulawo tawero n'asulawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Musuuza. Yes, Edrisa mpola now mukuba nti Rema asulawo Musuuza Namulondo naye yamusuulawo despite the fact nti waliwo bitali bitegenda bulungi still. Rema yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti afumbirwa ne banayanjula ne bamukuba embaga bla and all that sort era obulamu abutambuza bulungi. Now mukwano gwe Evelyn Namulondo oba Eva Namulondo agenze mu maaso n'okuba nti atuuka ku kintu kyekimu. Over the weekend yasobodde okuba nti ayanjula baawe embaga yabadde makula mpola era nga obaoliawo tugenda kulaba Nabunya ne Sebunya omulala, tugenda kulaba Rema ne Sebunya omulala mu entertainment industry. Bangi no bagenda maaso n'okuba nti bafumbirwa era nga obaoliawo okufumbirwa omukyala n'omwami kyasinga okuba nti yeetaaga okusobola okuba nti abaako nekyatuukako mu nsi muno. Nkusamunya ekitiibwa gwe wenna mpuliriza
Yes, I respect you, my brother, my sister. Agira maso kuba ntampuliriza Bifi Wanamulondo tusobole okuba ntutegwa ku next episode. Respect. Bye bye for now.